Ekiro kyobwonamunigina, the lonely night. Katusabe kitaffe omulungi yogera n'emitima gyaffe ng'omwogezi omukulu era bwe tunaaviira wano nga gwe kyoyagala kituukirizibwa ku Yesu Kristo Mukama waffe. Mu kitabo kya Lubereberye essula ya 32 ekwata ku muntu ayitibwa Yakobo. Yakobo mumanyi nga mulongo ne muganda we gwe bayitanga Esau, bonna nga baana ba Isaaka, bombiriri nga bazzukulu ba Ibulayimu. Ekiseera kyatuuka abalongo bano ng'omu ku bo guwandiise kato n'abanga obuzaaliranwa bwe bwakwagala kufuna mukisa, muntu wa kugujubanira bintu obutafaanana nga ggwe oba naawe wooli kati weeyigeko. Yalabwanga muganda we n'amusaalirwa nga yewaswa, n'alabanga singa olumbe tutwala taata ddala mu butuufu Esawu ono agenda kusikiraani taata. Bw'asikira taata naggagga aba atutte obugagga bwa jjajjaffe ani Ibulayimu. Mujjukire nti Ibulayimu yali naggagga ow'ekitalo. Waliwo ekitabo ky'ensoma nekintiisa nekigenda okumanya yali mugagga, tiyalina abakozi abakola mu nnimiro yenne mu bisibo bye 1,000 balalulamba 1000. 1,000. Oyina abakozi bameka ewuuma n'abagagga baliwa? Abamu temulina mu mwekolera n'ebiwamu nammwe mweyita bagagga. Yalina abali ku ngamira, abali ku nte, abali ku ndogoyi, abalina bameka? Oyo yali mugagga era bamwogerako nga first class citizen. Muwulu yali gye bamujja Katonda amuyita yali first class citizen. Tonda tiyita mwavu, abamu bejja ne bewanira mu bwavu ne bekonsolingira omwo. Bwavu bwaffe eggulu lyaffe abaavu n'abagagga gye balisewo. First class citizen. Yalina ebisolo batuuka n'okkaana nga abalaalo be bayomba si bagagga. Abalaalo nga be bayomba ne bagamba nti bwe tulunda tewakyagira ki. Naye kati ente ezizo zirya ku kibanja kyo ne zikoma abo. Omusajja ali mugagga yafaana sikirwa mutabane we. Ate nayongera ku bugagga. Omanyi obugagga bunyuma nga bayongerako bukiba naye. Bweyongezi naye ffe abatandika bunaku n'atandika tuvola bafaama tugezaako tulabe nti oba abaana nabo bajja batandikirako awo. Naye buli muntu n'atandika munatandika munakomawa. Kakati sajja ono kati yes lumu Yakobo n'afuna akakisa. Yayagala nnyo maama, oli ayagalwa taata. N'afuna akakisa mubimanyi mu Bayibuli tinajja eri muganda we n'amusanga mu fumbiro n'amugamba nti mpa ku mmere nti tewali. Eno emmere yasigaddewo ya kyaggulu ate baaganye omuntu yenna ogikombako oba tiwabaddewo tayimu yakuyiseeko. N'amugamba nti baaba ntaasira. N'amugamba nti okujja kukuwa ku mmere eno olayira kati nze nfuuka mukulu wo, nze mbeere nga nze mukulu ku ggwe. Miiningi yakyo yali egamba nti nze nsikiraani. Yali ataategeeza olwonsikiraani nejjajja nga Ibulayimu. Omusajja mbwaddamu oluusi waliwo betuddamu oba mukusaaga ti enjala endi bubi ye ebyobusika birigira ki n'amufera. Whatever it meant si kyenjigiriza olwaleero, naye yamuguyaguya n'amulyako obusika bwe mu kalulu kaabwe mu nkola yaabwe nga bwe bakikkaanyaako. Musajja mupanzi Yakobo, musajja mukiba naye mupanzi, ekyo n'akipanga n'ayitawo. Omukisa gufuna olulala. Taata ayagala kusabira mwana we omukisa afe. Maama apanga. Bamaama mwebale kupanga. Maama apanga ganti asabira atya oli atampeereza nnyo gona ampeereza ali luddawa. Bapanga bagamba taata, mwana mugamba taata ajja kunkwatako nti ebyo mubimanyi bakoze omupango amulimbye. Taata ayagala okukitegeera nti siyo, namugamba nti ayi nze n'amusabira omukisa. Omukisa yagufuna nyinza okukkiriza nti ye kubanga kitaawe oli bwajja nannyini mukisa. N'amugamba taata nsabira omukisa. Namugamba nti gwaweddewo dda. Egetegeeza Yakobo yali agukoze atya? Agututte. This is a guy buli wali omukisa apangawo. Na wano waliwo abapanzi. Sajja apanga. Muzzukulu wa Ibulayimu naye mukupanga akola atya? Apanga. Naye oli gwe yajjako obusika n'agamba nti anzizemu ogwokubiri luli gwali gwa mmere, guno gubadde gwa kintu kirala. Kati kama mbaya omutwe tekuli n'awagala ekiso. Naye nga mu nkola ye musajja oli kirabika mutemu. Ko maama n'apanga bupya nti owange ono omutemu, va wano duka ogende.
bayibuli egamba n'asimbula n'ava mu maka ga kitaawe. kati bikula 32 verse 10, I mean Genesis 32 enyola 10 lugamba 32:10 lumwa banyumya emboozi n'ayogera ebintu bino agamba bwanseri yekisembera kubanga nawunguka Yoludaani guno nga nina muggo gukka. Yafuluma naki bannaye? Na muggo gukka mu ngalo ze n'atambula. Bayibuli eraga lumu n'atuuka wantu ng'akooye ne yeebaka n'abulwa nekiyezizika. Neyezizika ki bannaye? Jinja. Bannange njagala kuleeta amawulire tusinza Katonda ow'omukwano. Ogamba otya awo? Nga yeebasaawo n'aloota n'alaba amadala nga gava ku nsi gagenda ludda wa, n'alaba malayika nga balinnya era nga bakola batya, n'awulira eddoboozi nga limuyita n'amugamba nze Katonda wa kitaawo ne jjajjaawo, ensi gy'ogalamiddeko ngikuwa. Tugamba tutya? Katonda awa abantu ngeri eyo, tusaavinga Katonda awa omukisa. Ate Katonda bw'akusuubiza kyenkana aba akikuwadde. N'amugamba nti gy'onoogenda yonna, n'amugamba nti ssebo okakasa, n'amugamba nti yonna gy'onoogenda mukisa. Kampite mu lufunze n'asitukawo n'agenda ewa Labbaani. Bw'atuuka ewa Labbaani n'atuukawo n'asaba omulimu n'agufuna. Naye mu maka omwo n'alaba nga ekikyasinza obugagga ekyalimu ye muwala gwe yasimba. Bamuyita batya erinnya lye? Lake. Ne bamugamba nti omukazi ono ebbeeyi ye eri waggulu, omusasula emyaka emeka? 7. Omusajja n'ayola obusa, omusajja n'alunda, omusajja n'akola emirimu, emyaka emeka? 7. Bwejja ggwako naye ne bamufera. Bannaye abantu senseno nzibu ofera basebo bw'abafera ogira ofera naye nawe bajja kukola ki? Agenda okuwuzika naye nga bamukoze batya? Agenda okubikula ku mugole. Era bino ebyokubikula ku mugole enkeera bikulirawo tekyakkiriza. Agenda omubikulako enkeera nga mulala. N'amugamba ssebo wankoze ekiro ati no tewategedde amusole tetwasobola kunyonyola bambi. Emyaka gy'omaze wano 7 twasoma kalicha zaffe. Abambeera n'abantu ne mutasoma kalicha yaffe tewagitegeera. Muto tasooka muki. Naye ekirungi nti tekirina buzibu naye tumukuwadde. But another 7 what? Kati amusajja watu banange laavu. Laavu. N'akola emyaka emirala emeka? Akole ki? Gy'emyaka 10 n'emeka? 14 tegyali gyaleeya, gyali gyani? Yakola emyaka 14 afuna omukazi. Abakazi muli expensive nnyo bannaye. Bwe kyaggwako egyo 14 n'agamba naye bano abakazi obaliisa ki? Ate n'akolayo emyaka emirala 6 gy'emyaka 50 ameka? Egyo gyakukola bugagga 20 years. Ekineebuuzize neewonya. Katonda yamuwa omukisa? Answer yes. Katonda yamuwa omukisa? Answer yes. Lwaki tulabanga yamuwa omukisa? Tulabanga yamuwa omukisa gwe yabonaabonera ennaku ziri zonna, gwe yabonaabonera ddala. Agamba mu lubereberye essuula eno eya 32 olunyiriri olwa 22 annyonnyola ti bannange Mukama ampadde omukisa. Ngenda kusomera olabe. Agamba bw'ati verse 22, n'agolokoka ekiro ekyo n'addira abakazi be bombiriri n'abazaana be bombi. Mu lulimi olwangu alina abakazi bameka? Mukyogere nga totya. Bameka? 4. Va ku bino ebyeddiini, bw'owesa abakazi 3 4 ogwo si mukisa? Nga mutidde omusumba bwite tajja basiba nga tuli mu byaddiini ng'olina abakazi 4 ogwo si mukisa? Katono naye anyo agabe musimukisa. Ewaffe nze omusajja yali ambuulirira ku kyalo nga tetuli mu byaddiini. Yagamba nti omusajja n'omala n'ofuga abakazi 2 mu maka mu nnyumba emu kikumala okufuga eggombolola ennamba. Ekitegeeza nti bw'oba n'omukazi asukamu mu kikute kikulaga olwa musajja waki wamaanyi. Bano tiyalina 2 alina bameka? 4. Ziri mpeekera naye nazo ate zigendera omwo. Wulira agamba yafuna abakazi baabo abalina. Kati wulira kangende maaso 22 agenda maaso n'abaana 10 n'abameka? 11. Si kyekyoka olunyiriro twasomye alaga nti essula ya 3 olwokutaano nina ente nina endogoyi
nina ebisibo, nina n'abaddu n'abazaana. Oyo mwavu katude tumuteke mbaavu. Ensala ze ziddibudwamu. Yali ayagala bugagga abufunye. Alina abakazi, alina abaana, alina ensolo empitirivu. Katonda mukisa abantu ekika ekyo. Katugende mu maaso. Ye Katonda yali atuukiriza ekirayiro ekisuubizo kye yamugamba ku Beseri. Ye Mukama n'amuwa omukisa n'anyweza ekisuubizo kye mu myaka 20 n'amuwa omukisa. 31 verse 9 eruwa. Yakobo n'ayogera nti ayi Katonda jjajja wa Ibulayimu era Katonda wa kitange Isaaka, ayi Mukama eyaŋŋamba nti ddayo mu nsi y'ewammwe eri baganda bo, era nange nakukolanga bulungi. Namukolanga buki banaye? Yamukola bulungi n'amuwa ebintu byonna. Verse 14, n'amuwa embuzi enkazi 2, ennume 2 n'endiga n'ebirala bingi. Ebyo sina biseera bibiyitayitamu. Omusajja ono njagala katukuba akafaananyi ng'ono ye Yakobo. Yeetooloddwa abakazi bameka? Okimaze ekyo? Yeetooloddwa abaana bameka? Yeetooloddwa ente n'endogoyi n'ebirala. Mwavu? Ekiseera ne kituuka addeyo eka. N'agamba kitaawe njagala kuddayo. Agamba kitaawe amazaalira omukyala. Era olunaku ne lutuuka mu bufunze n'atandika okutambula. Naye bassebo ne bannyabo bw'aba atambula, naffe tuzze mu kamiti ngendo kuyiga ku lugendo olugenda. Ffe tugenda mu Kanani ekyawa. We are going, tutandise okutambula. Tutambula ne bakazi baffe. Nedda ne mukazi waffe ne mukazi wange n'abaana bo n'ente ezo n'essomero lyo. Kati buli mutandika okupanga. Upanze byolina kati. Tutambula tugenda wa? Abalina faamu mbalaba bangi. Abalina ebyobusubuzi mbakola ki? Buli muntu panga n'abaana. Buwazaala mwoyo ne buwazaala mu mulala. Line. Tugenda. Omusajja n'atandika okutambula olugendo. Bw'aba atambula olugendo n'atandika okulengera ensozi ezeewaabwe. N'olowooza nti bw'anaaba alengera eka ajja kwongera okucamuka. Bw'aba alengera eka musuubire kukola kiba naye? Kucamuka. Ffe abatambuze buli lwoba ng'ogenda kutuuka ka oyongera okukola kiba naye? Kucamuka. Unfortunately, Yakobo buli lwe yatambula bw'aba ali kumpi kutuuka eka, embeera ye n'ekyuka. Mbeera ki? Yino girabe. Embeera ekyuka. Lwaki embeera ekyuka? Atandika okujjukira ebintu bye yakola kitaawe. Atandika okujjukira ebintu bye yakola muganda we. Emyaka 20 egikoze gitya? Esau yakakkana, takyali mutemu, yansonyiwa. Ye Katonda yansonyiwa. Taata bye namulimba, ebintu ebyo bye nakola eri taata yansonyiwa, Katonda yansonyiwa. Bassebo ekyo kyali kimuluma okusinga ebisolo byalina. Kyavaga nti omusajja ono omutemu mwewonye ntya. Kyavaga nti kamusindikereyo ka message. Kyava asindika obubaka mu lunyiriri olwokuna essuula ya 32 n'alonda abantu bagende boogere naye, boogere na Esau muganda we. N'abalagira ng'ayogera nti bwe muti bwe muli mugamba nti mukama wange Esau nti bw'ati bw'ayogera omuddu wo, kati agonze yeeyita muddu wani. Era balinayo oluzungu agamba your obedient servant Jacob. Good news bweto bekyusa asayininga ku bubaka bwaweereza your obedient servant Jacob. Kino nakyakipanga kukola ki? Kuyitawo. Era abaana abatusama ebitiibwa olusa akusama ekitiibwa akola atya? Ayitewo. Abalina New King James akose kigambo my Lord Esau. Yakobo yakakkanira ddala wansi asobole kimuyambe okugenda asisinkane muganda ye mu mirembe. Unfortunately Bible eddamu nti ne bakomyawo obubaka nti obubaka twabumuwadde era asanyuse nnyo, weebale kudda era ajja okusinkana n'abasirikale 100 weebale gaddi. Simanyi oba muntegeera gye ngenda. Gye mugenda naye akoze atya? Ajja naye azze okukwaniriza, ajja kutusinkana wakati kati awo naye azze n'100 okukwaniriza. Wandikoze otya? Ono mujjeeri alinamu ki? Mujjeeri alinamu ki? Abakazi bameka? Abaana bameka? N'abapakasi be tutamanyi muwendo nanti na mbuzi bali bajja 400. Awo waliwo lwosisinkana ebintu nga tolina ddagala lyabyo. Yakobo mu bugagga bwe obw'ekitalo eyali akoze byonna, kyekiseera kyali kituuse okuvaako olugezigezi. Awo tayitawo. Wali okuddemu ekizibu n'ofuna ekidumusi ng'awo toyitawo. Kwanji awo nga toyitawo nga
akulumba ava mu maaso go tosobola kumwanganga. What do you do? Zikira lumu tuba tuli mu byaffe eby'entalo zaffe eyo. Twatuka ekisande nga mayiro akitubonaabona tuddeyo emabega tuwulira abantu abalala baddayo naffe tugende tutula tukola resolution. Nengamba maama mutuke nga mugende ngoma nze nzirayo. Nasooka gamba taata naga nti fine. Taata bote balwawo. Bengamba maama natuka nagamba nti bw'oddayo nange nzirayo. Ate ekyo nikinyama ne taata atolo n'amalira ate mukazi we ngenda naye. Kakati njagala olabe eddalu ng'abantu 10 bidde eri. Ffe tuwanise emikono tudda mabega. Naye tuba tukyatambula. Tutambuddeko akatundu emmundu ne ekikompole eky'amaanyi amasasi ne gayiika mu maaso nga wano nawali ewantone bw'olowoozaawo. Nempulira ekyo nekikuba nempulira olundu watugebe nentuula wansi neffe ne tutuula kati ate okudduka okgenda eri tekikyayamba ate asonze naye gyosonga omalako. Naye mba nkyali awo omusajja navemagana ndi Kajoba nasiba nti eryamanyi nanga ndi Kajoba tewategere ntugenda kufa situka tusonge. Esau Yakobo tasobola kusinkana Esau. Kati omusajja n'agamba now what do we do now? N'apanga ekirala. Twebaza Katonda musajja ono mupanzi. Bw'osoma chapter 32 olunyiri lw'ekumi n'ettaano ezo sizisome nja kunyonyola wano nja kusamalizinga sawa ffe tetumala. Kyavaaga nti kati obazze na bina kati eddagala eriddako kamuweereza ebirabo enguzi to bribe him. Ebyebbaluwa tebikola kati nguzi. N'apanga ensolo zino wammanga embuzi enkazi 200 if you can write and count naye nakubalira ddanja kuwa answer. N'atwalirako ensajja 20 endiga enkazi 2 ensajja 2 n'aweererezaako eŋŋamira 30 n'abaana baazo tebawandiikibwa ente 40 ensajja 10 donki zibandogoyi 2 n'ensajja 10. Bino byonna nze bwe nabigatta ebisolo byawera 15,500 n'abimuweereza just as a gift. Yali ayina mmeka wange kati mukolemu okubala. Oli bwakuweereza ebirabo n'akuwa ente ezo 5 oba ente ezo 15,000 katuzite ente oba mbuzi aba ayina mmeka wange tokitegedde aba ayina mmeka. Ako kamonero nkakujjiddeyo okulaga nti ono omusajja mugaggafu ge. Kati ono bw'awaayo ensolo 5 ayina mmeka? Kati tumuveeko tutambule tumutambuze kuno. Kaakati bw'aweerezaayo ebyo nekikola ekyo strategy senkuyisaamu. Strategy number 1 sindika bubaka. Omanyi abantu omusajja ali mugezigezi eyo netekola. Kati n'asindika ensolo byakola n'abatannaba kulinda bivaamu essuula eya 3:7 n'akola strategy B 3. Strategy yokusatu n'aga nti wange omusajja ayinza obutabyagala nnyo kana abantu mbagabanyeemu n'ayawulamu omukazi gw'atayagala nnyo n'amusonza mu maaso n'addira gw'ayagala n'amuteeka eruddawa n'asalawo ebisolo ngeri gye binaatambulamu n'agala kiriwe kitakola bwe tuba tulumba tusooke tulumbise be bayiwa leeya ne famire ye era osigazaako. Yali mugerengetanya. Strategy 3 enyimaze. Kaakati essuula eno eya 3:2 onyolwa 2:4 omukadde lyasola 2:2 paka 2:4 yasomye bw'alabanga ebyo abiwaddeyo tafunye lipoota eva mu ebyo. Amanyi basse okukolera omuntu ekintu oli n'asirika nakyo kirina engeri gyekikulumyamu tategedde asiimye oba takoze eki. Lumu omusajja yatumira munne yatumira emmoroka ya munne oli gwe batumira emmoroka n'avaamu mu busungu n'alumba omusajja atumira emmoroka ye n'atunula ku mmoroka ye nga bagyonoonye n'atunula bubinya n'atulira omusajja oyo n'atumira emmoroka ye n'asituka n'adda mu mmoroka ye n'asimbula n'avuga ono eyatomedde n'agoberera nga tebamugambye. Oli bwe yatuuka ya paakinga ono n'apaakinga n'amugamba sewo waakiri wandinkubyemu oluyi naye okunsiriikirira sebo kyonna kyekisoboka mbadde ngamba nkikole n'atamuddamu. Oli bwakusiriikirira oluusi nakyo kikuluma. Kaakati kyava akola ekisembayo kyeyakola n'abasomosa omugga Yaboki. Olunyiriri lugamba olwo tulusome ng'obikkuddewo. Olw'23 n'abatwala n'abasomosa omugga n'asomosa byonna ako ke nasazaako mu Bayibuli yange n'asomosa byonna bye yakola biki. Yakobo n'asigalayo emabega. Yakwata bino byonna n'abisomosa omugga. Entuuyo ze ez'emyaka 40 n'abaana nga mwebali n'abakyala ne mukazi gwe yayagala nga mwali n'atambula n'addamu n'asomoka n'asigala yekka ng'azze kukola ki. Bayibuli eraga ebintu byonna yagenda okulaba nga tebimalaawo buzibu
bwalina. Wano nnyongera okutegeera mu nsi muno nti ebintu bye nnina ng'obugagga, omukazi, abaana, ettaka lyange, ensolo zange, emikwano gyange, byonna bye nnina birina we bikoma nekyo ebitasobola kusolovinga. Ebisobola kusolovinga nkolagana yange na Katonda. Abaamulabanga n'obugagga bwe bwonna ekiseera kyatuuka n'ayawukana nabyo nga bwe twawukanira mu kufa. Kubanga mu kufa baga nti ettaka muki, envuuvu muki, ne mukazi we akulekayo, ne bala akulekayo, bonna ne badda eka bakuleka mu nsi. Nsentu ne Yakobo yalinga aziise. Yaziika bakazi be, yaziika abaana, yaziika ebyobugagga, n'agamba nti problemu yange Mukama yansonyiwa, problemu yange myself. Oluusi bwe tufuna obugagga we tukoma, naye ekizibu ky'omusajja ono nzirayo eka, ntuuka eka. Kyavadde ebbali mutumbi. It was midnight. Bayibuli bwegamba n'omwoyo bw'ennabbi n'afukamira n'atandika okusaba. What confuses me, omusajja ono naggagga. Bw'osoma Koseya yajjayo n'ekifaananyi ekirala. Omusajja ono tatya oba abatemu bajja oba ensolo zijja, asigadde bwomu ayagala kwogera na Katonda ye. Waliwo omuntu omu yawanika nti waliwo Katonda, yakoze ekigambo MIA. Bwe yagamba yakoze ekigambo nti waliwo Katonda omutulira nga amisinga in action, n'asirikira ddala. Dawudi kyavaga ne Mukama wange kiki ekyo bakyusirise. Mukama yasiriikirira omusajja gwe bayita Yobu, chapters 37 genda ozisome zonna nga byonna byayogera tamuzeemu. Omwandiisi omu yagiyita the ministry of absence, the ministry of the night, the winter of the heart. Katonda asirika. Koseya sura 12 kyava agamba n'akaaba, akwotinga Yakobo nti yakaaba amakiba naye. Nali mpuliriza big boys don't cry. Sibwe mpuliriza abasajja tebakola ki, n'abasajja tetukaaba. Oluusi ne bw'ofiira obeerawo n'oguma n'osiba. Naye Koseya agamba yakaaba amaki. Ani akaaba? Mbagagga mmwe n'abalina byonna bye mulina, kubanga by the way ffenna tuli bagagga we naawe nzikiro ojja kutegeera nange ndi omu ku bagagga naawe omugagga munnange. Ffenna tuli bagagga. Just obugagga ffe buli ku levels za njawulo wanje, kubanga eryaga ndi Mukama nannyamba ne mmala nfuna ekireeteyo ekyo kyayambadde nga mmaze. Oyo mba simusinga bugagga, olina bw'osinga. Omusajja ono mu bugagga bwe bw'ekitalo yabaleka wali n'akaaba amaziga. Ekimukaabya enkolagana yange ne Katonda izitoke. Ebugagga mukuŋŋaanyi bannange bikuŋŋaanyiza. Bw'osoma olunyiriri lugamba mu Lubereberye 32 olunyiriri 10 mu maziga ge yakoze ekigambo sisaanira newankubadde akatono mu kusaasira kwonna n'amazima gonna. Njagala kuwaayo eddaki gwe muli bw'olaba tugenda eka kituufu, Yesu ajja kituufu. Ffe ng'abasebenzise tukyalinda bubonero buli ku mwezi na munyenye. Ffe abasebenzise tukyakisobola okulinda. Kati ndaba ku Facebook n'abantu baweereza Papa yagambye bw'ati, Kirini Bush yagambye gundi ani, Bama yagambye bw'ati. Do I need to wait for Bama? Nze ng'omusevensi damanyi Bayibuli. Do I need a chart? Do I need to know baba asayinize oba tebasayinize? Byendaba byentegeera bintegeeza nti Yesu akola ki? Kintegeeza nti tugenda luda waka. Olukuvubuka mutabani wange tubaddeeyo n'antwala eri Chicago, n'antwala eri bwe bayise etteeka eri abasiyazi kulisaamu abasajja okuwasa abasajja bannaawe, n'antwala embeekuulo n'ekisanyuka n'ekibinja abantu gye bakolera okujaganya. Bwe ntunulira engeri abantu gye bajaganyaamu olwaleero nga n'ekkanisa zitandise okuteekebwa ku bunkenke ddala. Nasoma ebiseera ebyo nga omusumba omu owa kanisa emu mu US nga bamututte mu kooti ne bamuwa ekibonzo kya kumuggaliramu akamulamba kubanga yagaana okugatta omusajja ne musajja munne. N'agamba nti n'okusinziira nze ku nzikiriza yange omusajja wasa mukazi ne bamugamba teri tteeka liri above etteeka eryayisibwa mu kooti ejulirwamu. Genda munda ntegeera ki? Tugenda ka haleluya bana nga tugenda eka. Ekizibu kyange ekintawaanya kye kino, nsaanira Yakobo agamba sigira ki? Biki byali alabye ng'ate ku kyalo baali bamulaba. Wali olobera ku kyalo ng'okwata musawo ng'oli ninja. Oli ninja naye mu maaso ga Katonda osaanira. Yakobo buli we yayitanga nga bamutya bamussamu ekitiibwa.
ddewo entegeka lesoni zino mwanyize entegeka zange ezebuulirira nze nammwe nimbayigirizaako ensinga entunulira ng'endowooza ng'omuntu ow'ekitalo nze nsaanira mu maaso ga Katonda bwe neekebera mu nzeka. Do I need a mirror okumanya bwe nfaanana? Kyova olaba omusajja ono kigamba nti bwe yatunuulira byonna bye yakola ewa kitaawe ne ku muganda we, it was full of sin. Full of what? Sin. Bwe yatunuulira bye yakola ewa Labbaani mu kufuna n'obugagga buno, it was all sin. Kyava abuuza Katonda kino yakinsonyiwa. Basawo ne banyawe waliwo weetaaga okuzaako olutambi mu bulamu bwo mu byobugagga bwo mu ebyo by'okozesa wangi saayo emabega kituufu oyinza okuba n'ebintu kyeyava azuula 2 Corinthians chapter 10 verse 4 wagamba titulina ekyokulwanyisa ekyaffe ekitalemererwa ekimenya ebigo bw'ogwa mu buzibu. The weapon is prayer. Kukola kibannaye kusaba. N'agamba nti okusinziira ku mbeera gye ndimu sirina kye nnyinza kukola eri Katonda. Let me go. Nsale ndalinge n'afukamira n'akola ki? Okusaba kumenya ebigo. Tugambe tutyawo. Omwandiisi omuyaga nti buli lwe nfukamira okusaba mba muwanvu okusinga ebizibu byange. Wangi mba muwanvu okusinga ebiki? Oyina ebizibu nange nkulaba baaba. But when you kneel down, you grow taller than your problems. Kyeyava agamba nti kati kino we bituuse si byakweraga ani alina ssente, si byakweraga ekisoboka kukola ki? Nti aba asaba omukono ne guva eri ne gumukwata. Bwe gwandikutegwa otegeera nti kiki ekyo? Lusi lutalo oddamu n'oweeweeta naawe. Kyeyakola naye n'alyoka azza amaanyi ne balyoka bakwata Bayibuli egamba n'alwana n'omusajja okuva lwe yamukwata ku 6 okutuusa obudde okukola emambya okukola ki? Kyani kya Yakobo, kyani kya musajja, kyani kya Yakobo, kyani kya musajja. Enwana naye Bayibuli omwobona byagamba mu kulwana kuno kwonna Yakobo yali akaaba. Mu kulwana kuno kwonna Yakobo yali akola ki? Ate ye nga takaabira bigo bye bamukuba. Ekimu yalwana naye bwe nfiira wano. Am I safe? Am I clean for my God? That was the problem. Omusajja naye n'akizuula nti gwakuba si wakusaaka. Kyava mukwata wabi. Wakiseera kyatuuka omusajja n'agamba Yakobo nti kola ki? Nta. Yakobo n'agamba nsigira ki? Yakobo mu kulwana ennyo nga tebanyumya na musajja n'akizuula nti ono si muntu wa bulijjo. Bw'amugamba nti nta, Yakobo n'ajjukira enkola ye eya bulijjo. Enkola ye yakunoonya ki? Mwerabidde gye twavudde. Enkola ya Yakobo kukola ki? Enkola ya Yakobo kunoonya ki bannaye? Kyava amugamba nti sikuta okujja ng'ompadde muki? Nawandiise waawe bwe mba ntegeka yali ayagala mukisa ki? Asobola okugaba ensolo 500. Ayagala ki? Abakazi abalina mukisa ki? Wangi abaana abalina nze ndaba abantu wano mu kyaki babajja okwebaza yazadde yajja okwebaza atazadde tajjaayo twebaza lw'ebyo. Omusajja agamba sikuta kitegeeza bassebo waliwo ekisinga omukisa ogw'ebyensimbi n'okufuna. Tugambe tuli awo. Atafunye mukazi talaba mukisa, atafunye mwana talaba mukisa, atafunye kino talaba mukisa. Nabeera ku kyaki neewumbiraawo era ffe ebitala byatukwata. Kakati ono bitala gwe byali bitadde akaabira ki? Akati story mugimanyi. Kyava mugamba omusajja mu kulwana kuno Jacob ayina ekintu kye yakola. He never gave up. Yagamba nja kulwana nfe naye nga nfunye omukiba naye. Nyana ntegeeza abakusita era njagala okubategeeza. Tuteekwa kulwana with all the pain we have. Tufuna omukisa gwa Katonda. Tuyinza okuba nga pain ekuluma ya mukazi wo yabaloma kage pain kutazaala ye pain. Never give up.
Never give up, nowaayo n'osubwa olw'ebyensimbi, olw'omulimu, olwaki, kubanga omulimu gwange, kubanga omwami wange. Yakobo teyawaayo. Oli kyeyava amukwata, he dislocated him. Mwandiisi omulala bw'agamba, he was broken before the blessing. He was broken alone with God. Yakobo tebamumenyanga ne mukazi we waali, bamumenya yekka. Katonda olwo lwakwetaaga wekka. Bino twawasa, tulina abaana, tulina naki, Katonda kwagala individually. Uliriza bino. Omusajja ono nga balwana bwe bati, kyava amubuuza nti gwani. Ani abuuza? Malayika. Namubuuza nti gwani. Bwe tusoma bwe nabbi akinyola butereevu, tunere talwana na malayika wa bulijjo. Yalwana na Kristo Yesu Mukama waffe. Ugamba otya? Yesu n'amubuuza nti gwani. Nabadde n'ekizibu nga nteeka lesoni n'ekizibu. Lwaki Yesu amubuuza erinnya? Lwaki amubuuza nga bwe baali Musa atambula mu kisaka tebamubuuza linnya, bamuyita linnya. Zaakayo tebamubuuza linnya, bamuga nti Zaakayo kamangu. Lwaki Sawulo tebamubuuza linnya? Lwaki onamubuuza erinnya? There was a problem. Okumubuuza amubuuza amuga nti gwa oli ki? Jogera ekituufu. Gwasaba omukisa oli ki? Omanyi omwandiisi omu yagamba nti abantu obalaba ku nsi kuno naye balimu abantu basatu. 3 persons, basatu mu muntu omu. Asooka, the person we think we are. Ojja n'obako omuntu gwewerowooza okuba. Era nze ndi wa mutima muze, era nsonyiwa, era siba kuba nze nsaasiro, sandi muyambi, era nze siba kuba, era nze omutima gwange omugazi gwe gwakola kino. That's what you think. Eri abantu banjabe, era nze siba mu Seventh Day, era nze siba mu kanisa yasigalawo, era nze. That's what you think. Oyo muntu omu. Number 2, nti waliwo omuntu owokubiri ali mu muntu oyo, the person other think we are. Abantu kye bakulowooza nti banaye musajja oyo mwakisa, nenge bakulowooleza birowooleze. N'ekyokusatu kyekyo kye tuli kye amubuuza gwani. Neebaza Katonda. Yakobo n'addamu ekituufu. Bw'ayogera erinnya lye kyalina amakulu. Yali amwatulira nti ssebo nze ndi mufere, ssebo ndi muyaaye, ssebo ndi mulimba. There was confession ng'ajjayo byonna byali. Mbuuza gwe, singa malayika asanze gwe n'akubuuza nti oli ki, tegakuddamu nti ndi mukadde wa kkanisa. Akitegere nti oli mukadde. Who are you? Wanye abuuza gwe bw'omu kitufu yeebalo. Wennyonnyoleko ekisingako awo. Baŋŋamba tosobola kulimba Katonda ate tosobola kwerimba. Omanyi bulungi nti bano abaana boolina si ba musajja oyo naye osirise bekye. Ne bamutekako n'asikira ne jjajjaawe, ne bamutekako n'ekifundikwa nga gwe obw'omu okimanyi nekiyitawo. Akubuuza nti oli ani? Ensimbi ezo z'okozesa zizo, olwo oluwanyi bwe lwali luyita, figa gye wawandiika yeeyo. Wangi oyo gw'olina mukazi wo. Omukazi yaga nti ndeka sirina musajja. Namuga nti kituufu, bali bwe walina balala ate kati olinayo n'omulala. Gwani tokaze nkuba akadde, nze kulina okusaba, sabisa. Gwani yeddamu ekyo kyali, era olwakiddamu okwali okwenenyakwe tugamba tutyawo. N'amugamba tokyakuva leero olwanye ne Katonda n'owangula, tokyali saplanta odobeeranga overcomer oyitibwa Isirayiri. Tugamba tutyawo, tokyali mufere. Bannange nsanyukira Yesu waffe akyusa abantu. Amiina. Bameka baagala mukamiri ngeno Mukama abakyusa. Tagenda kukyusiza mu kibinja. Akwagala atya? Ayogere na omusajja n'addamu era n'amugamba nti olwaleero nkukyusiza. Bwe yamala omukyusa, tayimu yange yaweddeko naye njagala kutegeeza, bw'avaawo ng'aweereddwa omukisa
yalina ekizibu yagenda awenyera. Yagenda akola atya? Nina ekintu kye nsanyukira basebo ne banyawo. Eriyo abawenyera naye nga baweereddwa omukisa. Eriyo b'osanga nga nnamwandu naye nga Mukama muwadde omukisa. Eriyo b'osanga nga asula mu muzigo naye nga aweereddwa omukisa okusinga asula mu kalina ennyumba eyiye. Ayinza n'obutaba na kyapa wadde endagaano naye nga aweereddwa omukiba naye. The man yagenda alimpinga naye nga musanyufu, omutima gukoze gutya bannaye. Aleluya. Abamulaba ne bamulengera kati muzeeyi abadde ki? Nga muzeeyi nannyini bakazi naye ng'akola atya? Muzeeyi nannyini baana naye akola atya? Bayibuli omwoyo bw'ennabbi agamba nti Katonda yakola ebintu bibiri bannaye bye tusaba Katonda atufaako. Yasindika malayika n'ajja n'alwana n'ono, n'asindika omulala atayogerwako mu Bayibuli n'agenda alwana ne Esawu. Esawu mu kirooto Mukama n'amugamba nti omusajja oli gw'ogenda okulwana naye talina kyakulwanyisa. Omusajja musaasire, omusajja yeenenyezza, omusajja asonyiyiddwa. Genda omusisinkane busisinkanye ebyo tebiwandiika. Naye obannabbi abijjayo. Kati Esawu eyabadde awagadde ebiso n'alyoka ajja n'abasirikale be, n'agamba abasirikale be nti abange nawa ode endala si byakulwana. Oli muganda wange, my own blood. Haleluya. Ekyo Katonda kyatukolera bwe tumusisinkana. Bwe tumusisinkana ajjawo okutya. Essula ya 3:3 bw'ogisoma ennyirisa ezisooka zigamba ne basisinkana ne muganda we n'agwa wansi avunname. Muganda n'amugamba situka bambi. Ne basisinkana ne bagwa mu kifuba ne bakaaba amaziga. N'amugamba bambi nange biwedde ne maama yafa dda naye jangu tugende twebaza Katonda asonyiwa. Bameka abagala basisinkane Katonda. Ekyo nze kyensaba. He was broken alone. He was broken alone. Olina byobadde olimbalimba abantu. Oli wa kitalo nga ni wa kitalo. Naye Katonda bwansisinkana obwomu ogamba bigambo ki? Kubaye Katonda bwansisinkana alaba n'eyirizi yange. Alaba gye nnanya oluzaalo. Alaba n'ebigali. Alaba n'embuto ze n'akajjamu. Alaba ne pulaani B. Alaba bye nnina eri omusuma byatalaba. Obugagga kye mbadde njigirizaako. Ekyasanyusa Yakobo enkolagana ye ne Katonda kasita yaddawo. Yali afunye omukisa gwe yeetaaga. Tugamba tutya bannaye? Enkolagana yange ne Katonda wange bwe bugagga ky'ekyobugagga kye nsinga okwetaaga. Singa onootegeera nti ekyobugagga kye nsinga okwetaaga kituufu, neetaaga ettaka, neetaaga amayumba, neetaaga essente, neetaaga okutambula, neetaaga ki, naye enkolagana yange ne Katonda kebeera right, nja kubeera biveegeera naye oweebyomwoyo. Omuntu ng'alina embeera efaanana neya Yakobo kimwetaagisa okubeerawo nga buli kaseera ga nti nakola kino nakola kino nakola kino, that for my future teriyo mu maaso ga Katonda. Kitaffe omulungi nkukwasa abadde bano n'abazaanabo, ffenna bwe tusiriikirira wano tewali atalina byafaayo bifu. Ffe bennyini twemala okwesalira omusango, ffe bennyini tumanyi tusobola n'okwesindika gye tugwanira mu geyeena, naye twebaza nti oli Katonda asonyiwa. Gwe kyotwagaza otubuuza ffe baani tukwatulire. Abantu bano bayimiridde kukutegeeza bunafu bwabwe buli muntu. Taata newankubadde okimanyi naye oyagala tukyatule n'olulimi lwaffe. Oli Katonda atayagala bantu beeyita kye batali. Ensi tutumye amannya netuyita kye tutasaanidde kuyitibwa, naye tuyimiridde kukutegeeza nti tetusaanira n'akatono. Naye gwe alina obuyinza okujja ekirongofu mu kitali kirongofu konna ku buli mutima gwa muntu. Abalabe baffe abatuluma nga Esawu we tunaavira mu kamiri ng'eno nga batugwa mu kifuba ng'ensonga ozitereezezza. Twesiimye nnyo kubanga twogeddeko naye mu lukuŋŋaana luno. Wa Yesu Kristo Mukama waffe.